mulimu abantu abakifudde omuze ogw'okuddukanga ku poliisi ne baggulawo omusango gwa adultery oba okwegadanga n'omukyala oba omwami omufumbo ku poliisi. Ne bannamawulire besijja kwogerako nabo bakifuula nnyo omuze nti bwe basanga omukyala oba omwami omufumbo nga yeegadanga bakitwala ng'omusango ogw'ekinnaggomola, ate nga emisango gino tegikyali misango gya kinnaggomola, misango gya bulijjo gy'osobola okutwala mu kkooti eza bulijjo oba kkooti ez'engassi. So bino lwaki tuvuddeyo nti mulimu omwami eyeekobaanye n'omusirikale waffe wa Kira Road gwe bayita Inspector Julius Ogwang, ne bagezaako okusiiga mukyala w'enziro olw'okuba nti yali alina akaseera n'omwami omulala mu loogi. Ne babakuba ebifaananyi ne bababuuza ebibuuzo mu maaso ga kamera mu ngeri ey'obuswavu ennyo. Kikolwa kibi nnyo kubanga olaba nti guno si gwali musango gwa poliisi naye nga bagezaako ogufuula omusango ogw'ekinnaggomola. So kyovudula nti tuvuddeyo olwaleero okubuulirira abantu n'abantu ba bulijjo abakulu ba LC nti bwe musanga ensonga ez'okwemulugunya ezeetoololera ku bafumbo okwegadanga, ensonga ezo muzitwale ku LC, muzitwale mu bakulu b'ekika, muzitwale mu kkooti. Ezo ensonga tezisibisa muntu ku poliisi. Poliisi weerina okuggiramu nti kasita wabeerawo ebikolwa eby'okusoomooza nga mulimu oluusi okutwala obulamu oba okwonoona ebintu, awo tuba tuzze okutaasa ate ku misango emirala egyetoololera ku bulamu n'okwonoona ebintu. Era twagala n'okukubiriza abantu abafumbo nti ebintu by'obufumbo byo bizibu, mubeeramu essanyu, mubeeramu okukyankalana, mubeeramu ebikolwa eby'obuteesigangana n'ebiralalala, naye nga olwedde muba nga mwabeerako mwenna kiba kyetaagisa mugoberera amakubo amatuufu ag'ekigunjufu okugezaako okugoberera ensonga zammwe mu kifo ky'okuvaayo ogezeeko okutyoboola, okusiiga enziro, oli ddala omulaalaase mu ngeri efaanana ng'ebyo. Emisango gino egya adultery oba okwegadangira mu bufumbo bisobola okukuyamba nga ggwe omufumbo okugenda mu kkooti okuwaaba musobole okwawukana oba ku nsonga ez'abaana ne oluusi okugabana ebintu byammwe bye muba mwakola. Era emisango emirala egikyase ennyo egitali gya kinnaggomola gy'emisango gy'amabanja. Abantu abalina amabanja era nabo batera nnyo okukubira abapoliisi be bamanyi ne balyoka bayingiza omusango nga si gwa kinnaggomola n'osanga ng'oli eddembe lye lityoboddwa. So kino nakyo tuvuddeyo bulambalamba ne tuweereza ekiragiro eri bakomanda ab'enjawulo nga tubalagira obutaddamu kukola nsobi zino mu kutambuza emirimu gyabwe. Era omupoliisi ono Inspector Ogwang Julius yakwatiddwa ali ku railway, twamuguddeko omusango ogw'okweyisa mu ngeri ey'ekisiiwufu. Yayolesezza obusiiwufu bw'empisa ate obusukkulumu obusobola okumuviirako okugobebwa mu poliisi. Omusango guno we mugwa nga gumusse mu vvi. Era kino kibeere kyakulabirako eri abapoliisi abakifudde omuze ogw'okuddira emisango egitali gya kinnaggomola ne balyoka bagifuula emisango egya poliisi. Engeri gye tusobola okuwabulamu abantu abafumbo nga balinamu
ebikolwa ebyobutakkaanya obanga mukyala wo oba omwami wo mufumbo naye ng'ate alina omukyala oba omwami wabweru, osobola okuggulawo omusango wabanga yasigula omukyala omufumbo ow'empeta n'atandika okubeera naye nga tebannaba kwawukana na musajja. Bakuyita ogwo omusango gubeera gwa kudduka na muka musajja, oba n'odduka ne muka musajja mu hooteeri n'omalayo wiiki nnamba, kati awo omusango ogwo nagwo guba gukola ki? Guba gukwata okubba omukyala omufumbo oba omwami omufumbo. Naye bino ebyasimanye eddakiika 30 nedda ogwo omusango gujja kuba tegunnaba kuwera. Mpozzi ne wansi w'etteeka erikukusa abantu oli asobola okuvunaanibwa wabanga mukyalawo oba omwami wo omuntu eyamukukusizza muntu wa kiti obanga alina amaanyi, oluusi nga manager owa kampuni gy'akoleramu nga akozesa obwa manager bwe okukulusanya oba okwegadanga ne mukyalawo, ogwo nagwo omusango abafumbo bayinza okuyitira awo. Oba oba olaba nti enneeyisa ya mukyalawo oba omwami we ey'okwegadanga erina engeri gyekukosaamu mu birowoozo kye bayitanga psychological oba emotional torture, era nakyo osobola okugenda ku poliisi ne balyoka baggulawo omusango ogwo. Byebyo ku ludda olwo. You come and sit here, I will forgive you. Sit here with her. You tell your wife to come and you sit. You come. Because one has to tell us, is this the bed where you played sex from? Yes or no? Is this the bed where you played sex from? Yes. I am sorry. Is this the bed where you played sex from? Yes. Twice. Yes, I'm sorry. Okay. Please forgive us. You can punish me, but just know even if you punish me, I'll regret what I did. You don't deserve that. Your regret I don't want. Do we have